Kyenjagala okukakasa nti poliisi yaffe y'e Kabalagala erina omukyala Sandra Teta agambibwa okuba nti no yalumizza musajja we mu ngeri ey'okuba nti no yamukoonye emmotoka ababadde okuwona agaabwe ebyo bye bagamba nti no kyabadde kigenderere mu luzungu tukiyita unlawful wounding. Bbaawe nga mumanyi nti ye Douglas Mayanja abasinga gwe bayita Weasel essaawa zino akuumibwa mu ddwaliro Ensambya oluvannyuma lw'okuba nti no yasookedde mu ddwaliro gye bayita Mukwaya ne balemererwa ne bamwongerayo Ensambya gyali essaawa zino. Emmotoka egambibwa okuba nti no yakozeseddwa namba UBH 148Y Mercedes Benz white in color naye essaawa zino ekuumibwa ku poliisi yaffe y'e Kabalagala. Tetunnafuna statement ya Sandra essaawa kuba bamuleese kiro tuli mu nteekateeka lyakuba nti tumugya mu statement nga kwotadde bwe tunaaba tumaliriza nga n'omulwadde azzeeko engulu tumugyeko naye statement ku biki ebyabaddewo. Oyinza osanga nga ayina ekigendererwa ekyokweyongera mu maaso n'omusango oba nedda naye ng'essaawa zino ekikolwa kino tukivumirira ekyokukoona omuntu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.